Well, ebigenda maaso mu ggwanga muno nga President Museveni ne abamagye be ne mutabani we bali mu kumatiza NRM ekkirize esobole okukkiriza eggwanga lifugibwe mu mateeka ga martial law. Nziramu ebigenda maaso mu ggwanga President Museveni n'ab'ennyumba ye bali mu kumatiza abantu ba NRM mu Uganda yonna bakkirize abaana baabwe n'abazzukulu baabwe babalamulire mu mateeka ge bayita aga martial law oba mwe kyemuyita court martial. Amateeka ng'ago gawulikiseeko mu nsi ya Korea munaku zino, era president byagaleese gafuga abantu beegugunze mu mwezi gumu ne bajja kuba president nga 6 nga buli gwe bateekako ng'ekimuggisaako kiva ku kwagala kukola ki kufugira abantu mu mateeka ga court martial ge bayita martial law. Martial law kitegeeza nti nno baba bajjewo na mateeka agali civil nga bannamagye bagenda okutandika obbawozesa mu buli kimu, so bateesewo obwakatirwa nga balina obusobozi obuwozesa neyabyeva mu court martial, obuwozesa neyabbye sente za government mu court martial, obukozesa neyabbye enkoko mu court martial, obukozesa ne gwe bawaayiriza nti mu court martial, obukozesa n'oyo gwe bateeze ebyambalo bya government ne bamuwaayiriza nti nno musirikale namutwala mu court martial. Bajjabo ne basewo mwina okubako ebintu ebimu bitwetegereza bwe tuba nga twagala okuanalyzinga bulungi kana kantu kawanvu mukko naye analysis nagikoze bulungi nkusabe kuwomere bagezi bokka be bawuliriza ebintu by'amagezi kawulirize paka lwe kasembayo. Ekisooka wetegereze bulungi panda gali yazzeemu ate ono panda gali yatandise wamanyi n'okusinga kwoli yaliwo oyole yaliwo yayitanga buli wiiki nemwambayo abantu 5 bakwa naye kati bagenda nju ku nju ekiri mu Kampala wano kyekiri mu Jinja kyekiri Eggulu kyekiri Embalala kyekiri buli wamu abantu bakwatibwa ne babuzibwawo nga tebawozesebwa ate ne batuulugunyizibwa. Okutulugunya okugenda maaso mu ggwanga wano n'okuwamba abantu n'okubasiba nga tebalina musango olw'okuba balina endowooza z'ebyobufuzi balowoolezaamu. President Museveni kyavudde aleeta amateeka ge bayita martial law nga bakutwala mu court martial. Naye kakati tukoleka analysis tutunulyemu emabega tuwulira abannopu bagamba mbuno bo bennyini be baavaamu abantu ababalyamu olukwe ne batwala Sseggirinya ne Ssewanyana mu kooti. Bwe kibanga ekyo kituufu kyogamba nera kituufu President Museveni yakozesa obunafu bwaba opposition oba bambega ba Moors abali bakirumira mpinyi 2 abali mu opposition n'abakozesa ne bagula amisango kuba Ssewanyana ne Sseggirinya n'akozesa chance eyo ate okukwata Bobby Yanga, Machete, Oliver n'akwata n'abalala. Bwe kiba kituufu nga yakozesa bunafu bw'abali n'awanvu y'ekintu lwaki temuzuukuka kumanya Museveni yaani? Mwetegereze bakirumira mpigi bitudde bagoba tulina okubagoba. Kati mutunulye Masaka kese Masaka era bagamba nti bantu ba munda ab'omu opposition be bagenda ne bawaabira bannaabwe abamu na bannamawulire ne bakwata bannaabwe ne babawaabira ne bagenda Masaka. Ennaku zino buli muntu gwe bakwata yenda gwe bakukwata ne bakutulugunya ne bakukuba bamala okukuba n'okutulugunya nga bakutwala Masaka nga bakugamba nti ono naye alabika tumuteebereza okuba ku kibinja ky'e Masaka nga tomubalina nkona Masaka tolina kintu kya Masaka ky'omanyi. Be bakwatidde banabiweerwa Masaka kiki ekiri Masaka munda. Abaana b'e Masaka babakwata bavunda buli lunaku bakwata abaana nga 15 nejjuzi waliwo abaana 12 be bateeseera mu kooti nga babavunana b'e Masaka naye yazze ejje Masaka bamuvunana byaliyo Masaka. Bannange kiki ekigenda mu maaso? Njagala mwanalizinga munsi Museveni mumutegeere mumwegendereze nnyo. Katunuli ebiri mu parliament mutuli ebiri mu parliament mubyetegereze. Yali opposition yennyini era abantu aba Moors bakirumira mpinyi 2 mu opposition abasuggestinga okujja okwamendinga amateeka mu parliament bateeke balongosereze muteeke erifuga ebina by'obufuzi nga baagala muno balonde loop bali bakikozesezza bubi mutima mubi. Government yakikwatiraawo kakati nereeta amateeka gaaya amapya agabali gonna yagasudde yaleesa amateeka amapya eyagala bw'oba toli mu iPod ani NGO ekibiina okukyawannakyewa nga tokiriimu then obwolebwe
President Museveni agala kweddiza ekibiina eky'obwannannyini akifule kya gavumenti kubanga IPOD ginali chairperson waayo okumala emirundi ng'ebiri kibiina kya bwannakyewa kyovula nga si buli kibiina ekyegamba mbu kiriko opposition tije ekiri olina okuba nga oli mu parliament yensonga lwaki twavaayo kubanga ffe parliament twavaayo olukyamuzi baamuwangula obaako mukategedde kakatiriza biri byensoso okwogera nti ffe tuyamba gavumenti okukola kubanga opposition bennyini be baleeta suggestion juzi Ken Lukyamuzi yaddangamba ngu tutwale etteeka mu parliament tusabe tuleete federal ne mugamba honorable tokikola government ejja kukitwalange omukisa ejja kukutwalanga omukisa okwamendiga constitution era kati kyekiri mu parliament kyekirese bino bikoti martial kyekirese bino political parties and organization act n'amateeka amalala mangi gajja nerya Bank of Uganda lijja twawulidde katukole ki twebereremu mutegeere nti nno gana amateeka agenda maaso mu parliament tetulina gawa legitimacy buli lwokwate ekkubo n'ogenda mu parliament oba wagidde President Museveni kubanga bajja gamba nti waliwo ng'ensobi neekolebwa akola ki n'omwana ne mutabani wajja kugamba waliwo ng'olaba ng'ensi neekolebwa ng'ensobi neekolebwa ensobi eno yakolebwa otudde mu ntebe okanudde bw'oti amaaso ng'osirise katuyagala tukole ki temugendayo oba babiise Kyagulanyi kasitajja agamateeka mangi nnyo gajja kuvaako President Donald Trump wa America bwe yali president bakola amateeka mangi nnyo agatwala agajjawo American conservatives ne Trump bwe yaze n'afuka president amateeka gonna yagajjeewo n'abagenze mu kooti ne balemwa kubanga babadde bagajjawo nga bagajjawo mu mateeka get ready wake up essaawa etuuse muzuukuke Kyagulanyi yaddako